Nale muyagezezaako okuba akalulu k'ekawempe ne kagiremerera. Abantu b'ekawempe batuufu. Toyinza kuba nti olina ky'otwetaagamu, weetaaga buwagizi bwaffe. N'oleeta abatukuba embooko, ate n'obeegaana. Olwaleero ebikwekweto bya NEMA ebimenya amayumba g'abantu n'okubagoba ku ttaka lye beegulira bigenda mu maaso. Naye weetaaga feva mu bantu. Nze simanyi ani abalira NRM. Simanyi. Mwe ne mutabaako na mutima gulumirirwa bantu. Wadde ogamba nti kana akaseera tubikkeko. Akalulu ne kabeerayo n'okwata abakuvuganya n'obakolera simpase. N'okuba abantu emiggo okwoleesa obusiiwufu bw'empisa nga weetaaga obuwagizi mu bantu. So abantu b'ekawempe baakoze decision entuufu ne bwe nandibadde nze. Abantu b'NRM mulumirirwe ku bantu mukolere abantu. Mwe ne mulema n'okubikka ku busiiwufu bw'empisa ne mu kaseera we mwetaagira obuwagizi bwa bannayuganda. Onoonya kalulu mu bantu naye NEMA eri mu kwonoona bintu by'abantu, eri mu kwonoona bizimbe by'abantu, eri mu kugoba abantu ku mataka ge baagula. Ngate naba authorized ba government ba LC1 be basayininga ku ndagaano ze bayina. Abantu n'otabawadde ka transport akabazza mu kyalo n'obagobange mmomboze mu nsi yaabwe naye ng'obeetaaga mu akalulu. N'oleeta abakuba abantu kibooko, ababba ebyabwe, abatulugunya bannamawulire, obusiiwufu bw'empisa naye nga weetaaga buwagizi kuva mu bantu. NRM muswaleeko. Bw'abanga top boss yennyini yazannya omuzannyo n'ab'opposition bakolera simpase amenya bakandidenti be. Mbabulira abantu bagenda kutuuka ekiseera nga tebakyesimbawo mu NRM lwaki omuntu aswazibwa obwenkaniddaala. Akalulu ne kabeerayo n'oleeta ab'amagye ne bakuba abantu embooko ne bawamba kamera z'abannamawulire ne basiiwuuka empisa naye nga weetaaga sapooti mu bantu. Ffe tubikkako ddi kale okubikkako. Ebikwekweto byonna ebitulugunya abantu bigenda mu maaso naye ng'obaagalamu feva. Abantu b'ekawempe mwakoze decision entuufu sibayinaako buzibu. Abantu b'NRM mwetereze mukole ebintu ebitwala eggwanga mu maaso. Mulekerawo okubeera so arrogant, so proud. Abantu mubeetaaga. Naye n'olema n'okubikkako mu ssaawa esembayo ne mu kalulu kennyini n'okuba abantu mukolera nnyo ab'opposition simpase. Nalukola yabadde talina maanyi gawangula kawempe. Naye bino bye mwamukoledde ku ssaawa esembayo. Musajja mumukutte, mukubye abantu, mukoze biki, mukoze fujje eryabuli engeri, bababuuza gyati yani nti tetugimanyi. Amayagala ogenda ebweru okwepakasiza aba Star Favour Uganda Limited bakutegeeza nti akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Beetaagira ddala abawala n'abalenzi 15 mugenda kuba mukola mu restaurants okuva ku myaka 21 mpaka emyaka 38. Oluzungu oba omanyi batomanyi jangu ogezesa omukisa gwo. Bakusasula miliyoni 1.7 mpaka ku miliyoni 2.3. Mugenda kuweereza bantu kuwoza bintu. Mubigimanye emirimu gya mu restaurants ba waiter ne ba waitress mwetaagibwa. Interviews zigenda mu maaso bakusuza bakulisa ate era nga bakujjanjaba. Kale banoonyeeko noti 7 17 45 27 oba noti 7 noti 6 7 26 84 ogenda kuba otufuna butere.